Omuwarabu yawasizza Kadama we ne bagenda mu kye bayita civil marriage ne babeera nga beeteekako empeta. Ekintu kineno tuzze tukirabako era nzijukira nti ne bateerayoko akatambi akaliwo nga Omuwarabu awasizza omwana Omunnayuganda. Ekyaleetera Bakadama bonna okuva mu mbeera bangi ne bayomba it will end in tears. Abalala ne bamugamba bagenda kujjamu ensigo, bagenda kujjamu ebibumba, bagenda kutema, bagenda kukutta, bagenda kusaddaka n'ebintu ebirala. Wabula ng'ate era leero imbaleetedde omukolo omulala ogulimu Omunnayuganda afumbiddwa Omuwarabu. Abantu abalala bagenda kugamba oyo si Muwarabu, obwo Bubangale, obwo Pakistani, obwo n'ebintu ebirala. Iffe tuba tetwagala kumanya as long as tulabye kale enjeru ffe tubeera tumanyi nti Bawarabu. Wabula ng'ate tetugenda ffe kukitunula munnyo, tetwagala kumanya oba afumbiddwa nationality ki oba muntu ki oba muntu ki. Tugenda kubanga tubateerawo civil marriage yaabwe bwe yabadde. Civil marriage mu abatagimanyi osobola okuwasa omuntu oba n'ofumbirwa omuntu nga toyise kika kyonna, nga bamaama bo tebaliwo, baani bonna tebaliwo, ng'oliwo gwe n'omwagalwawo mpozi ne jaaji oyo yabagatta into a civil marriage ne mweteekako empeta ne mukuba n'ebirayiro era n'abawa ebbaluwa gye bayita marriage certificate ekakasa nti bano ababiri bali mu mukwano ate era beewasizza jaaji bw'ati ne bw'ati yabaddewo. Era we muba nga mwagala kwawukana in case ng'aba family bakitegedde nti ofumbiddwa nga bo tebaliiwo, tobaddeeko na ba witness okuva in both sides, ab'omusajja oba ab'omukazi, jaaji oyo yalina okujja n'abeera nga abasattulula in case ng'abazadde bagaanye. Tugenda batwerawo obutambi tuwulire endowooza zammwe immwe nga bankuba kyeyo. Ono omusajja mu Kimuwarabu nga ffe we tukirowooza oba bwe buno obusajja obulonderere Abapakistani, Ababangale, Abathailand n'abaki eggolowooza ki? Nze ndowooza nze mmanyi nti in any way, in everywhere you can get a person you love, you can find love. What you need is patience. Buli omu Katonda yamutegekera omuntu gw'alina okwagala. Katugendeko mu butambi naye nga tetunaba kugenda yo, sooka obeere ng'osubscribinga, kwate ne ku kade buli video gye tuteekayo ebeere nga ekutuuka ku komenti nga tumanye endowooza yo gwe ng'eya subscribinga ku eno channel. Jjukira naawe oli member, olina eddembe lyo eryogera kyonna ky'oyagala mu comment section as long as ky'oyogedde tekirumiza muntu mulala, toli mu kuvuma, toli mu kuwemula. Katugendeko mu butambi obwo ate era tumale tukomewo.
naye nammwe ndowooza ebyo mubyerabiddeko era nkimanyi abasinga ku obutambi obwo mwabulabye muganda waffe oyo ebifaananyi bye nga bitambulira ku mikutu gya social media nga giraga nti nno afumbiddwa. Nze nganze mwagaliza obufumbo obulungi bambi kubanga buli mukazi ekyo kyonna kye yeetaaga okubako n'omuntu amwagala, omuntu amutegeera, omuntu amubeererawo, wabula ng'ate amawulire genzizaako gannaku okuva eri mwana muwala Mina the Queen. Abasinga ku mmwe mwena mubadde mwebuuza lwaki Mina the Queen yasirika nnyo oluvannyuma lw'emikolo gye okuggwa okwanjula n'embaga. Era ffe twali tumanyi nti embaga oluwedde Mina the Queen agenda kuddamu abeere oli ajja atusanyuseemu, abeere ku live beemoolemoole n'ebintu ebirala. Naye omwana okuva emikolo we gyaggwa Mina abadde asirise, abadde yagenda mu kasiriso ng'akola ebintu bye kulaga bintu bya skiini n'ebintu ebirala nga tannaba kwogera omukolo gwabadde gutya, biki ebyabaddemu n'ebintu ebirala, wabula until she broke the silence bwe yavuddeyo n'ayogera ku nsonga y'okubanga mu mukolo baamuteeramu eddagala. Njijukira nti nayogerako katambi ngaako wande ng'embaga ye tennaba kubeerawo, nembagamba nti nno Mina ayina okwegendereza ennyo baani basembeza mu bulamu bwe, era nembategeeza nembagamba nti nno emikolo gino gibaamu kye bayita eddagala. Abantu basiba eddagala ne balisibirira abantu abagenze okufumbirwa. Omwo mwe muli eddagala ly'ebisiraani, eddagala ly'okwonoona obufumbo, eddagala ly'okuwunza omusajja n'okubuza ssente n'ebintu ebirala. Until omwana muwala ono bwe yavuddeyo n'akyogerako n'agamba bannange, abantu nze mbeewuunya era abantu mbata nabatya nobata nabata. Nze siina muntu yenna gwe nali nkoze kikyamu, naye mu bintu byange ebirabo ebyampeebwa oli yasalawo nampa ekirabo nga anteereddemu eddagala, nga anteereddemu witchcraft. Omwana oyo yayogedde, intaneti yonna nekola boom. Era ngenda kubanga imbawa obutambi bw'abawala abavudde ne boogera ku zino ensonga. Abakyala abasinga bavayo ne boogera ku ddogo ku mikolo gyabwe nga ffe tukitwala ng'ekyolosaago. Tujjukire nti no Momo 19 yayogera ku kino ekintu era kyali kigenze ne kimalawo obufumbo bwe, naye yatambula nnyo okulaba nti ekintu ekyo akijjawo. Era nga bangi nnyo baamunenye ne bamugamba wali oyenda ku musajja kyekyabaawukanya, wabula n'abagamba tebyali mu bwenzi, wabula eddogo lyali lisaanyizaawo obufumbo bwange. Katugendeko mu butambi buneeno tubuwulirize ate era tubeere nga tukoma. Bannange mulabye emboozi ya Mina bwe baali baagala omuloga ku mukolo gwe. Bannange bulijjo abantu bakola vidiyo ng'oli agamba bannange mubeere beegendereza ku mikolo gyammwe, ekisenge ekyo tomala galeka muntu kukiyingiramu, kola bwoti, ebirabo bye bakuleetedde ku mukolo tobikola. Ngugambye nga bakola vidiyo ezirabula ng'abantu bagamba wa mweraguza kino na kino, naye munnange Mina avuddeyo n'atugamba ye baali bamuloze ku mukolo gwe. Oli yasindika omudagala mu birabo, yasindika omudagala ng'agusibye ng'ekirabo. Ndowooza ekigendererwa kye kyali nti Mina bw'aba asumulula ebirabo omudagala gumukwate. Naye munnange Mukama n'ayamba nti Mina abaamuli okumpi bantu bakulu bategeera, tebaamukiriza kukwata ku birabo. Ebirabo omuntu omulala ye yabisumulula, bagenda okusumulula nga bagwa ku mudagala mu birabo. Bannange abantu bulijjo batugamba nti mubeere beegendereza ku mikolo gyammwe, mubeere beegendereza. Naffe tugamba naye bannange mubeere beegendereza. Ekisenge kyo mwogenda okukyusiza, mwogenda okubeera, beera mwegendereza. Bulijjo tulaba abantu oli nga afumbyeyo wiikisi 2 ne bakyankalana from nowhere, n'akyankala n'omusajja. Abantu ne beebuuza bannange, omukolo gwabadde omulungi gutyo, omusajja kiki ekyabatuuseeko, baayawukanye, kumbe munnaye baba babaloze. Oli n'atuuka mu bufumbo, obufumbo ne bugaana, kumbe baba babaloze. Mubeere beegendereza kubanga si buli ajja ku mikolo. Abalinayo emikolo banaye mubeere beegendereza. Si buli ajja ku mukolo gwo nti abazze, si buli ajja ku mukolo gwo nti abazze kusanyukira. Mu baana mmwe mwawulidde mbu Mina wa Vieta bamuteera eddagala mu birabo. Bannange bulijjo ekyo ekintu bakyogera nga abantu abamu muwakana. Wano mukadasiti Kateero yavaayo Momo 19 n'agamba bamusibira eddagala mu birabo, naye mbwe ebizibu byeyafuna. Ate Mina ye yagambye eyabimukola wa family member. Kino mukiyige, mulekere awo okwesumululira ebirabo. Abantu bajja batta,
Ekyokubiri, omuntu akuli ku lusegere mukwano gwo, omuntu ow'omu nnyumba yalina obudde obukuloga. Naye n'omuntu oweewala atamanyi kyewalidde, omuntu oweewala atamanyi bw'obe mu bulamu bwo obwa bulijjo mbeera akizoolimu aba talina budde bwo. Nze kambabuulire. Naye bano abamanya nti walidde kyennyanja ekyeggulo n'otemesa, abo waguze olugoye olupya n'akitegeera kubanga be bakuba okumpi baba bayina okumanya be balogera ddala. Byebyo nno ebyatuuka ku princess waffe Queen Avieta, mukyala Avieta, byebyo nno ebyamutuukako bambi mukazi watono. Mmanyi ekikangabwa ekyo kuba nze byo nalimbirabyeko si wala wonna nabiraba mu family yange. Baganda bange babiri baali bafumbiddwa si lunaku lumu mu different seasons nga bafumbiddwa, naye nga twagenda ne tukizuula nti mu bintu byabwe bibaleeteddwa ng'ebirabo mulimu eddagala. Omuntu najja n'akutega eddagala era nga omu ku abo munnange yagwa n'eddalu. Omukolo gwaggwa leero, eddagala ne balikwata enkeera, ennaku 2 ne ziyitawo n'agwa eddalu. Eyafumbirwa nga bamutadde mu mansioni n'agivaamu n'ajja ng'atambuza bigere n'akomawo ewaka ng'awoggana, talina kyonna kyamanyi era kyamutwalira omwaka mulamba omuntu eyafumbiddwa. Omusajja n'alinnya ennyonyi n'addayo mu Amerika gye yava, omukazi n'amutulekera ewaka ne bajjanjaba muganda wange eyali alabika obulungi, enviri zonna ne bazimusalako n'asigala kawalaata. Naye eddagala omulala obufumbo bwaggwa leero, enkeera omusajja n'amuwa divorce ng'obufumbo buwedde leero, naye era nga bamaze kukwata ddagala ekiro ekyo. Ebintu ebyo weebityo we bitambula. Era tubasaba nnyo mu abaana bawala mwegendereze nnyo akina basenga, akina ba best friend be muleeta ku mikolo n'ebintu ebirala. Si buli azze ku mukolo gwo nti nno abaakwagaliza. Abamu ku abo bajja nga bazze kusaanyaawo, bazze kuno n'ofumbirwa otya. Ofumbirwa otya? Abaana bange tebannafumbirwa n'ebintu ebirala. Kyova olaba nze muli nnina okukkiriza nti nno essaawa zino nze Mukama n'ambundugulako embaga oba n'ambundugulako omusajja tukkiriziganyeza nti tugenda fumbirwa. Ekyalo kyonna sijja kitegeeza. Nja kulondamu abantu 2 3 ab'omugaso mu bulamu bwange be bansembeza bansanyukireko nga nkimanyi nti essanyu lyange terigenda kuba nga libaluma. Abo abantu bengenda okuba nga nsembeza, wabula ng'ate era tugenda kusembyayo akatambi ka mwana mulenzi. Calvin Kayanja we yavaayo n'agamba anti Kaduuka okeera otya ku makya n'obuulirira abakyala igwe nga toli mufumbo. N'ako akatambi tugenda kawuliriza ate era nkimanyi abasinga ku mwenna akatambi ako mwakawulira, naye ale engeri gye tuli mu kwogera ku bintu by'obufumbo tugenda kuba nga tukaddamu buto, tukawulirize, tukaweeko endowooza zaffe ate era tukomewo. Anti Kaduuka weefuula ategeera abasajja naye totutegeera mukwano. Abasajja teriiyo katabo kaba describinga, ate era teriiyo katabo kasobola kunnyonnyola bwe bakwata mukwano. Buli omu aba na mukisa gwe era asanga mukisa mwoyo omuntu gw'aba asisinkanye mu bulamu. Ekisooka, you're not among abantu abali successful mu love. Toyina authority eyogera ku mukwano Anti Kaduuka. Tetulabanga ku kifaananyi kya mbagayo, toyina mpeta ya bufumbo, okuleka okutulaga nti baakukuwasizza, bw'okaabira ku intaneti kuno omusajja yandeseewo. Simanyi ku kikwosinzira ku advisinga bakazi banno ku nsonga z'abasajja. Ntegeerekese bulungi anti, kuba nze bino abigamba ndi musajja. Ffe tuli nawolovu. Sobola okulimba nti nkwagala nnyo naye ng'ekyama ekiri mu nze nzaakimanyi. So, Anti Kaduuka Gossiro naddala ng'owa advise nga bw'otegeera ennyo abasajja. Ekisooka Anti Kaduuka, singa otegeera nnyo eby'abasajja, embaga yo twandigirabyeko nti ye yayasa ebitooke wano. Gwe wamwe baagaanayo ekidaala nga si kyakufiirwa. Baagaanayo ekkuŋŋaaniro nga si lyakubika. Kuba tetulabanga ku bidaala wadde okusimba ekitooke nti Anti Kaduuka bamutwala wadde omusajja akweyimbyemu okwanjula. Kale akyaleko ewasengaawo. Naye tajjanga naye bwe weefuula ategeera abasajja. So, bakazi bannange ne basajja bannange, mbasaba tukwate omukwano nga bwe tugusanze, tuve ku bantu. Bino ebyomukwano bya mukisa, osanga busanze muntu ne mukwatagana omusaayi ne gukwatagana n'abawuwo.
naye olaba naye nti Kaduuka aleekaanira kuno ng'amanyi nnyo eby'abakyala n'abasajja. Tolabanga musajja amukubye embaga. Anti Kaduuka tulage ebifaananyi by'embagayo. Tebakujjanga na ku lujja ng'otegeera nnyo abasajja. Buli mwana mutaata we ng'otegeera nnyo abasajja. So anti Kaduuka bakazi bayingize mu bizinesi bakolera amaduuka, bakolera ebibanda by'amanda, bagulize poloti, naye ensonga z'omukwano tezirina mugezi. Olaba ne Jacob omutuuze talina mukazi wuwe naye akugamba yategeera nnyo kola bwoti mukazi bamukwata bwe bati gwe nga yakulema mu makaago. Ate mwegendereza abantu bano aboogera ennyo ku mukwano obatunuulire. Ezo nno ze video z'olunaku olwaleero kansubire nga gwe omwana ow'obuwala olina ky'oyizeemu mu butambi buno. Bw'oba olina ky'oyizeemu tukusaba ky'oyize okiteeke mu comment section. Wabula ng'ate era Calvin Kayanja ebintu byayogera ku Anti Kaduuka njagala okuclarifying olunaku olwaleero nti Anti Kaduuka she's married, happily married, ate era nga mukazi wa mpeta. Ye mukazi wa mpeta yagenda mu kye bayita civil marriage mu kooti n'agattibwa n'obbawe. Omwami oyo eyamuwasa omwami is a black American, omuna Uganda akulidde mu ggwanga eri America, era nga ebintu by'okuyita abantu ensi yonna tabitegeera. Wabula nga ate what we know, she got married, ne bamuteekako empeta era n'abazadde be bonna bamanyi ne baganda be bonna bamanyi. Ate era soon or later mugenda kubanga mulaba mansion ye nga ewedde, nabagamba nti Anti Kaduuka ye mwana omuto eyatandika okukola ng'akyali muto, eyalaba ensi ng'akyali mwana muto, n'atandika mu bintu by'okutunda emmere, wuuyo okutunda munanasi, wuuyo bino wuuyo biri. Embeera ezibeerawo nga tukula tuyita mu bulamu bungi nnyo, naddaffe abamu abatalina bazadde tuyita mu bintu bingi nnyo ebitusumbwa tukula mangu obwongo nga tunaba kukula myaka. So yoyo Anti Kaduuka bw'aba avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezimu yalowooza nti bwe bityo bwe birina okutambula. Tomujaji nga don't judge that person. Lwaki oyogera kino nga gwe si gwe tokikola? Ayinza okuba akyogerako nga akikola naye nga mmwe tagenda kubalaga, oba n'akyogerako nga akimanyi bwe kityo bwe kirina okubeera n'ate nga tagenda kibalaga. Ebifa mu bufumbo bwa Anti Kaduuka tagenda biteeka mu bantu bonna bonna biraba. However nga sometimes mulaba obutambi abukola ng'akaaba era omwami era bino era bino era biri. Ayinza okuba akikola kubalaga mmwe nti ne kino kisobola okuba nga kikolebwa. Wabula nze nga Adita amumanyi ayino obulamu bwatambuliramu era nga manyi y'omu ku baana abato abayina ku kasente akaddala. Omwana omuto omuwala ayina ku kasente akaddala ye. Wabula ng'ateera ebisigadde byonna byonna kambirekeremmwe aba subscribinga kweno YouTube channel. Mbagala nnyo bw'oba tewa subscribinga twala obudde subscribinge, tujja kuba nga tubateerawo updates ku biki ebigenda mu maaso. Mbagala nnyo, see you later.